Munnange leka mbakubuli laptop biringa byakusaaga. Nation yakolebwa abantu. Nze saataddemu yadde n'ekikumi kyange nakimu yadde ne bwe kiti. Yakolebwa Miki Sokoleke. Ekintu wakamye ekikame. Saataddemu yadde n'ekikumi. Era sina mabanga. Ekintu wakamye ekikame mu bufunze. Bantu bampadde bubi mu bufunze. Bawulidde abakubi b'oluseke bajja. Nabadde ne costumes 3. Chairman Nyanzi yangulira. Emu. IV Fashions yankuleddeyo gye nayambadde. Waliwo ate endala mbi nnyo. JP Fashions yagikoze byonna ku bwereere. Kaakati munnange engeri gye natuuka waliwo abali bagenda okunsagala batuuza mannya. Naye waliwo companies ezimu emu yali yeeyamye nga bali so excited okukola nange nga bagenda kutuwa production. Production yali ya $885. Kaakati kubanga stage mwagirabe yabadde yakabi. Era ayagala okukola stage bwetyo akwatagane ne jjejje ye master weze ensonga. Agikola nebeeranga Times Square. Twabadde nga abali America boy. Stage yade ya jjejje n'emizindalo system yonna yade ya jjejje. Buli kimu oyo mulabe edduka. Kaakati munnaye ne tutuuka bannange simanyi na kumanya. Ne tutuuka nga mbeera nvudde America ngenda okutuuka mu meeting nga buli omu bagamba munnange tuyinza obutasobola, munnange waliwo emmere yazzeewo, munnange tuyinza obutasobola, munnange tuyinza obutasobola, omutima ne gunkuba. Ne tula ne mukyala wange nga mpunze ne ngamba ngenda kukola ntya. N'angamba Miki omanyi tusabe. Ne tusaba. That very day abantu ne batandika otukubira amasimu. Miki njagalayo tebo ku show yo. Miki njagalayo nange tebo ku show yo. Njagala kuwagira nga ezo ze tugenda ne tusasulako ku jjejje, ne tusasulako ku w'ekifo, ne tusasulako ku bwono man. Ekintu kino wakiyitiriza nnyo naawe olimba. Gwe buli nsonga yewabadde ogiropa wafande Mungu. Kati abambeera nkyali awo kyebulako ennaku 2 nga aputop tampita. Ngenda okulaba bu message tululu. Ate tewali bu message nabadde ku live yange abantu bange ne bangasebo twagala gulira Miki twagala gula ticket ne baganse kamba we namba yanaatubulira eyo kyagira. Nkugambye ate tewali bu message businga kunyuma nga you have received. Mulabe. Abaana mmwe mwakoze obulungi obutagambika. Era nabagulidde ente kati waliwo n'abana bangambye nabo bagenda kugula ente. Olina omanya. Kati nze ebimu ku byasanyu. Nalabye Miki ayimiridde nga Miki nga bivuddemu bino ebyogamba nti ate Miki Wine muganda wa gundi, ate Miki Wine simanyi alina muganda we gundi, ate simanyi Miki Wine biki. Nalabyeko Miki Wine bw'ati nga mwana watukubye disi watukubye endongo 5 n'engamba boy aptop ebyajjala ffe tuli babi naye lwakuba obubi tulina kulagira kaguli awo nga tuyimiriddewo. Nze omanyi kanzireyo eri okimanyi omusajja wamugyeko bargaining power yonna. Katonda nkukakasa kigenda mutwalira ebbanga okujjako kati alina okugula enkoko ezi 2. Ekisooka agireete ewuwo soko owutemu supu akwetondere. Alina neri gy'alina ogitwala eri gye yanyiriza abantu. Omanyi abantu baneno tebapimapimamu ku mbeera. Mulimu abantu abasoma weather. Ate abantu nga bamugamba owaye embeera y'obudde nga nkyamu mwoyogerera ebyo baliri pazo. Nga ssebo yeefudde ekirala. Ne balagula ne bamugamba munaeyo gy'okwata totaganjulayo. Kati alina otwalayo akakoko omukulu akawuutemu supu amala akola public apology. Naye ekitali ekyo train gye yalinnya. Yalinnya train to Busani. Teyimirira.
ndeka mwana nedda ebyo bive nze bino byenjogera byange si bibyo era nze kyovula buli omu ali mu kabokisi ke buli omu ali mu kabokisi ke gwoba oli vegetarian nze ndi wa biifu ndi mu kulya kanyama efujjo libatukozeeko limanyigo bayuzaayo baana miki nojja nonga baana zaffe muganda wange nega miki oba bayuzizaayo baana ffe tetujjako abalumaamiro tupike bupisi kintu ate tetumuwaamu tomuwa mention yali agala sebo kuzimbira kivulu kye ku kikyo kwayagala okipromotingira era naawe n'otamuwaamu wadde konze era jjo olwakulabe ne ng'asaalongo bakube tobatira kuliisa omwana ayimba ng'ennyonza gwe ebintu byo bya Katonda naye ffe oluusi tumala ewa Katonda ne tumugaa Katonda naffe sooka twesonyiwemuoko tulina obulumi bwaffe bwe bwatukolaakoledda gw'omanyi okuwanikayo baana enkya n'okeera nga bagisazeeyo bannange natuuse ku kibulo nga nayo baana nga nnya abasajja abamu bajoga naye ku kifo kyange ne posita gamba baleeteza oli ajja atya gundi ku veniyo najjayo baanayo ate n'ateekayo eyiye bannange mwebale sigenda kulekerawo okubeebaza bannaye mwebale kunjagala owaaye kati oddawa mbanyumiza ngenda genda mbayitemuko eyo amerika eyo nze nategedde kati esaawa tulipu zigenda kufuuka tulipu kaakati girewo ddala ababadde bayuza baana zaffe abayuza posita zaffe ndowooza finale wemaze n'obategeera kubanga w'otunuulira n'abakuumaddembe betusuubira okutuwa obwenkanya nga ssaawa 5:45 bagamba Mickey ggalawo ate ab'embaga bo babagamba mugira mukuba kiba kikulaga nti abalina mukunja tereza mu lulimi embaga teyagize twakomye kasiki embaga teyabaddeyo ogirabawo wabaddewo embaga yamu ebintu byogere nga bwe biri akasiki nga kakyagenda mu maaso yes wulira ekyaganye embaga omwana embaga zonna Miki yagenda nazo anti embaga abagole ekyambalo ky'omugole omusajja oba gwe bagamba okitunga ate bwe babagamba okikola delivery bakitwala wa Miki wayini gwe Miki tewalabye nga yazze ayambalidde ddala ng'omugole gwe tulina mu ggwanga kati ani gundi ani yagize ekyambalo ekyo ani yeyadde designer w'ekyambalo ekyo bamuyita IV Fashions kati oyo Uganda yabadde bwe bagamba otunga ekyambalo ky'omugole omusajja isima kati ye olwakitunze bakiwa wuga ekivuge seyu ne bakireetera ate ggwe kati omugole omusajja n'abula bw'ati naye ggwe omanyi ekiri mu Uganda olaba aptop munnange bwe twali tutandika okuyimba tulina byetwasangawo ne batuwa ku bawagizi baabwe ne boba ne batwazika ku bawagizi baabwe kati abawagizi bwe twabesizaako bulungi ne bafuuka ne batuteeka ku mitima gyabwe ne tufuuka abawagizi b'oku mitima kyova olaba oluusi tugenda ku kivulu nga tuliko abayimbi nga 10 abantu abamu tebakiteeka mu bwongo ono najja ne bamukubira enduulu n'ono najja ne bamukubira enduulu n'oli ne bamukubira enduulu naye ku abo bonna be bakubidde enduulu wabeerawoko ababali just wano ku mimwa ne wabeerawo ababali wano ku bwongo nga babalowoozaako naye ne wabeerawo ababali wano ku mutima nga basitiikingako kati sometimes abantu abamu twabazika ku bawagizi baffe obufunze baba batapingako mu bawagizi bammwe kakati ate bo ne balowooza nti tebakyatwagala kumbe omyemwa okitegeera ndowooza kakati munange kati abawagizi nabo basaasire naye nga muganda wange Saha aliwa ani ampitirira abantu baagala King Saha naye King Saha taliiko
taliiko. King Saha nasembye okwogera naye ng'ali Germany. King Saha ali Germany ali mu kweyagala. Yeyagala kweyagaza naye Mansuri yeyagalidde mu bwogero. Asobola omumpitira. King Saha waali wano abaana bagaye waali bamulaba waali. Kabaka Saha kiki nnyo naye lwaki otufulanga abakwesibako mukwano jangu abantu kulowooza nti tukwesibako toli munnaffe bannange. Ate Saha wa mu January yaŋŋambye wa mu January aluddewo na nnyo nesanga January tutadde wala ssebo tutadde wala njagala kukuwagira ate gwe oteeka mu January ssebo wandiyambye n'otusembezaako ate ali ku cricket oval katusubire tebakugambye nawe nti ekyali innovation agenda wali awabadde bategese emikolo gy'embaga gy'akasiki naye awo Saha abadde yalwa nawo cricket oval. mbadde nkyawa wabuyu magezi g'abaakula obudde nga tebunnakola ki tebunnamukeewa olugendo nga teruneeyongera kuwanvuwa lwe yalinnya agende yeetonde. Era bamundabirako bamugamba agende yeetonde asooka ayitire wa Dimansi amuyiseewo paka nze mubuulidde gundi bannange ne Kabaka alina ekivulu naye lwakuba Kabaka bakugambye ne Kabaka nange namugamba veni eyo ntono lwaki onoonya otusinyigiriza Kabaka bakututumye lwaki onoonya ekivulu kya Kabaka kyaddi wangi ekivulu kya Kabaka kyaddi kyanga 8 Novemba aliawo Kabaka tebamuwa siteegi y'ebibaawo. Kabaka nawe tutadde wantu watono nnyo. Kabaka tebamuwa siteegi y'ebibaawo bamuwa siteegi nga ya byuma babyekewuluggi ayinza ogiyitamu ate yeetaaga nga baatiri ya nnyonyi sigano mabaati ga takisi ate Kabaka waffe Kabaka nze agenda okubakalaba w'omukolo ne kuyasa. Wait me for the making this clear. Banji ogerena mu waba waayikiriza Kabaka waffe. Wait me for the repeating. Waba waayikiriza Kabaka waffe ku lunaku lwe wabeewa muyikiriza alabe nti embwa ziruma. Temuyikiriza Kabaka waffe Kabaka tavangako mu bantu. Naye abaana banyiivu bagambye bano champion good versus ani bannange ebyo abo abaana tebasiikudde enfuufu awo woowe naye nga nze mbadde nkyabagamba ekyakabakwe Kabaka tebamukolera siteegi ya gundi tebamukolera siteegi y'ebibaawo ekivulu tekijja kugwako ajja kuba yakalinya ati ku siteegi bw'ati bamusange ng'ali wansi mu gundi wansi mu platform. Era njagala okutwala omukisa guno okugamba okusaba bannayuganda nti bannange muwagire ababaagala muwagire ababawagira kubanga oli akuyisiza obulungi abeera akuyisiza bulungi bya ddala so akuyisiza obulungi naawe olina muyisa otya bulungi kakati Kabaka Kabaka emyaka 10 tegisukka Saalongo Kabaka omuvubuka muto abaana b'ekyo mulaba bambi akavubuka kato kakyambala na bino tekanabala kutuuka kwambala mpale empanvu bambi kavubuka kato nga 15 Kabaka nga twamuwulira dda mu kuyimba kato okuba omuto naye nga yakeera tekitegeeza nti olw'okuba mune twamuwulira dda nti mukulu ayinza okuba industry yagiyingira nga champion good naye ate ne champion good batugamba mukulu champion good mukulu champion naye musajja batugamba musajja wadda kati go yaliko musematalo
naye mupiifula mpulira kabaka namba emu kabako namba lwakubanze kabakuwadda olw'amagezi kabakuwadda wokumanya kabakuwadda oba kwali kuno simanyi nakumanya emusikati sibuliro yagananga ogenda ku ssomero nga bayita kabako nga bayita kabako nti emusikati saganya ogenda ku ssomero kati gweŋŋambe nti kabako waleero nekanaawe naye kyoba omanya ensi yonna emikono nga tewakasuku olengera wabula emikono gy'abantu bannange ne big eye mbadde neerabidde banzijukiza wano big eye naye ayinayo ekivulu nga musanvu Desemba nga 7 Desemba naye agenda Lugogo agenda gifuula Kagogo. Nange bwe naaba ntegeka ekivulu ekyange nja kujja ng'oba ompa amafuta amasannyalaze era nja tegekayo ekivulu ekyange nga kyakuvuga mumwa nti ntegeka ekivulu nga kyakuvuga mumwa nze amasannyalaze nzije nga gyeyowo awo Kabaka tebajja kuwunyamu yadde nja kujja nga ekivulu ekyange kyakuvuga mumwa. Yes. Neba nakuwa polisi leeta gwe. Naye nze nga nyinza kikola nga tebanaaba kunzijamu njala n'obugero busalako nga njasamidde bantu. Mpozi bateekawo screening oli eyo nga ffe abalabi tunyumirwa tuli eno. Era biyinza kuba nga bya kooti bano abawoleza ku gundi ku Zoom. Nga biringa bya kooti ogenderako eyo. Naye Sewalwani yategeka ekivulu ky'okuvuga omumwa MP waffe nagamba abantu agenda bagamba kinga byabadde ayogera ku leediyo abyogera era abantu bajja gundi Bashiri tojjukira ekivulu kya Bashiri kye yategeka ne babaana mmwe kale mubba baŋŋambye nti fresh daddy naye balina gwe baagala Bato okumuwa naye baana mmwe Bato nozigenda kufuuka Bato nze just nategeka olunaku newabawo watemye omuti enkobe zonna ne ziyiika ku ttaka naye omwana ono Niki ani ali kusuki omuti wagutemye omanye ebbanga kyekitwalira omuti okuddamu okumera ziddemu okuwogganira ku muti gwe kye wakoze okima omuti gwonna wagutemye n'okukuba ku ttaka zonna ne ziyiika Mukama Katonda wange watemye omuti gw'enkobe zonna ne ziyiika ku ttaka nze bannange bino ebigambo byange si bya Miki yeyandeese mutulamule kyekimu eno live yiye nze mbabuulidde omwana oyo tali kiddira kuddamu omwana oyo tali okimanyi n'akasente kabadde ali eri ayinza obutaddamu kalya omwana oyo ayanguwe nga bukyali anti bali we bamala okudima nga bakivaamu nga bakulekera abantu bamaze omuyiwa evviivi singa twali tuyiga abuto bandiyigidde ku baatusookawo 5 n'otunuulira bameka Mukunja omanyi kye bakola omunnakibuga omutuufu bw'olaba nti ebintu bitabuse okubirawo enkyungu awo okolanga big eye n'okuba enkyungu oti bano abantu basonyiwa mangu bannayuganda kati olina okuba enkyungu nga bukyali ng'obudde tebunnatabuka Mukunja ndaba bano bagamba King Shiba mukomyewo mu nsiike King Shiba jjo yaze n'akuba endongo nabalabye ssebo nga temuli ba muniino
Kingishibe ennaku zino akwatira ddala microphone si oli gwe baalabanga bye ndongo kyeyamaani Nyanzi n'agamba jangu muwala wange ne bagenda eyo ne batandika okutafu ekitegeeza kiba bamuwadde dda ebizike. Kingishiba yavuddeeyo ssebo ng'azitowa bulala nga kiro ze yazze nazo si zaazitowa era kati si wakwepankirako akiringa na ba bizike bannange nga neyasaba emitima gigira kumukumu bane apto wangi ng'omanya ebintu by'okwevaitinga bino mpitira ku lunabe waali pazo kati bamuyita batya ze zino essaawa ze zennyini mukwate mu bukwasa awo temuli ba mukwano kuba bumbeera ab'omukwano tatera kuba nnyo wala lunabe waffe adropinga request kyaba akola kati lunabe bw'aba kwali yalagula nze era kati muyita mugundi lunabe nze muyitira gundi nene ye yasibiddeyo abagole mu luumu embaga n'etagenda mu maaso lunabe muyita mukongozi w'abayimbi kimanye nti lunabe bamunoonya zino ze ssaawa ze lunabe ali live bagambye lunabe ali ku live omugamba je bw'aba ali ku live kizibu kya kumuyinviting bw'aba ali ku live kizibu kya kumuyinvitinga okujjako kati bw'oba oyagala muyinvitinga muli ba mukwano imanyi kyogamba abantu b'ofollowinga tobamanyi abamu ofollowinga bangi bw'oba omufollowinga ffe tusobola okuvaako n'omuweereza invite eri gy'ali ku live kati ate nembagambye ayinako abantu olwedi ku gundi kuliko linnya ki manyi lilpazo era ali kuliko lilpazo atosobola muyinvitinga bw'abanga alinako eri abantu kiba kizibu naye singa live ye ebeera yokka ffe wano tuba tusobola okuvaako n'omuyinvitinga naye olwedi ate naye ayinako abantu nga bw'obayinako wano bwoti bangi lunabe naye yankole yakalango naye nga bambi weebale sho yabadde massive kansooke nkwebaze sho yo yabadde massive outfit watuuse bwoti olina kano ke wankoledde bwoti neŋŋamba naye omwana ono yabisobola akazinako neŋŋamba naye kaayinako era nage miki kati wano kazzaako akalala nga mmanya kano oba okakola otya mugambye tugenda kulya ente ndowooza obanga mmeka simanyi nakumanya pate eyo yaddi ndowooza tugikole ku lwakusatu tugenda tonnaba nasalawo deeti anti nabadde njagala nagikola ntya naye ng'abantu notice so ngenda kuyita bakwano bange bonna abambeereddemu mpite bamedia communities bonna abambeereddemu n'abatambeeredde nabo mbayise balabe nti eno tubeera na mutima mulongoofu tubeera na mutima muyonjo twagala then n'abawagizi bange abanaba basobodde tujje buli omu ne bwalyako akafi kamu kibeera kyanjawulo tumanya nti twabadde wamu bali bwe mukyagala mpike musooke mubanteere wano mukomento mukyagala mpike zondiase naye betagala kuyita bali mu extra yakasiku ani ampadde train eyo bannange nga neeyanziza abaana nga banyiivu
kamala okubira waneeno omwana akubira essaaha gye bwe babanja awo